Infomedia yafetu kusensonga kubia taskala itaskama taskalaga taskasida enike ni Bavaria Savana hanto babadi waiza amanyo gakula galinga gameze kyo Nigeria ulinga atanyanga ku busero bakulya ku muchere gwa pilau siku bachichi mwana w'umukazi yansoba ko nange ngongo uyo ali blessed 24/7 atenga n'ebintu byakola kite Habula mwana wa muzee bawuza ate nome ya kyalo lira alishaya ate bikigwe odyosembere muko wano wenda awe asanyalaze omukazi ali wafe paundi ngalo nana bakola bina abane isingine bateeka we kibeera bamanyi gwo omukuba kola ennyo ne bateeka we kibeera ate ne balaga nti ekintu kikoze eki lwaki sembale mayimba nakusunika mu busanyu sawa ate oyogeza amazima bandi sanyuse ne bagamba omwana amanyisiza akatale kaffe kitegeera kubeera okulaba bane yayisinge nali mu tawo lyabwe erya Pepsi bandi gambye akatale kamanyikiddwa kwanze nala mu comments nga babuuza side ki eno okitegeera abaana ne bagamba Lukaya nume yekyalo teri kakiiko kaatula bali abantu babiri abanteekako ekibeera babiri be banteekako ekibeera era aba waggulu abamateeka nga bba bali waggulu teri kye bakimanyiiko ensonga ngeeyo ne bakugobawo ne banga era etawuli yabwe bali nyambula neera ensonga yali yakulwanagana kubeera siba kusalawo nti ndibawadde nali sigenda kukola ki nali sijja ddibawa Ladies and gentlemen, tubanjulira Azul Tour and Travel bakugu mu processing travel documents bakuyambako visa processing uli musubuzi oyagala kutandika kusubula China, Dubai, UK uba mu nsi ez'enjawulo nga America oba Canada changumu Azul Tour and Travels bakuyambeko okwanguyiza visa yo bakuyambako flight booking ne bakugubira ne ku passport yo gwatannagifuna bapangisa emmotoka ez'abalambuzi oyagala kufunira air ticket changumu Azul Tour and Travel olina invitation letter yo oyagala kufunira appointment ku embassy changumu Azul Tour and Travel ensonga zonna bazanguya basangibwa Kyengera ku Kyengera Mall level 1 room 20 okumanya ebisingawo kuba ku simu 0700 979104 oba 0779531984 beba Azul Tour and Travel. Toyina blinking agent yonna ku mukulusulo mani Jobona bango ina $1 pound dira muyeni naira nandi baiso bali yawe jasima busemezireko sweet flower ojasima nabona bango yaga kubia taskala itaskama taskalaga taskasida enike ni Bavaria Savana hanto babadi waiza amanyo gakula galinga gameze kyo Nigeria ulinga atanyanga ku busero bakulya ku muchere gwa pilau sweet flower so jasima nzireko dira wonsa nisizonda za ajagula asada nawe mberanga ina bakaze 10 lero bwe nkoma ngo oli mu patra oba mulala bwe nkoma ngo oli mu bodeha gachira chira bwe nkoma ngo oli mu jamu shuti chira nebe duka okugula kugenda kula kumpaka sina buzimani nebo banga tubuze mani bonda za mani nebo gene wafene wesimba okuwa kansala w'abakyala billboard no jiteka mulula mugazi Mr. President jangu Nigeria ni mama amanga bagatabula olinga munyarwanda ne gwanga bali tabula muzeyi wa Afrika baka na muzeyi so compare amaso galinga olinga tatambulanga ko mu lugudo lwa Afrika Nigeria ni mama Ojibali down wala likabundi atoro munda abani ayisingi ki brown sugar nemba denjagala kikomewo kinzije kwa yiwo tata kwanda kyenyonyode mote box etula kuki tukidi naye kutegeera nnyo tata era nkwagala nnyo lwensonga ntembera yo lujjaji okola ki ojekeririzamu mafia waffe naye akole ki abeerewo wanaffe wano mu central emirimu nga gino tukoze eki tugikoya ate bwanaaba atudde mu nnyondo naffe kitegeeza tujja bba tukola ki yensonga eyo mwana wange aina tulina kye twenyumizamu abasaabu tulina abasajja nga mwe ekyana nakikubirayo naye mbadde nsaba n'abaana bennyini wakati mu tawuni n'okufulumiramu ddala
keki za abani icing bakore keki za abani icing bakore ki kyogamba tuwagire abani icing eberewo tugenda kuwagira abani timu abani icing babaki nange ngena jiwagira baka tulina mu Uganda agamba kutugamba ti Uganda's finest basajja betulina bakuba omuziki olina engeri gye wayingiddemu ku Good Comedy Stores efollowinga buli lucha era buli wobeera mbeerawo obudde buno ogenda atungamu naye engoma gye watuukubidde wagamba kukyana mwana ekyana nkitumiddeko era nzija kisaakinga lwakuba embeera ya gadget nga bw'obitegeera ndyongedde okuteekayo nume ya kyalo bagambye bamba anti kati tokimanyi nti akatale gundi Pepsi yakatenda ringa kati woteeramu kooko kiba kirala fayini ya mitwalo 10 n'empala n'ez'enjawulo ezisinga ku ezo nenga nkanveeyo kuba nalina ekirooto ekyokugula emmotoka ate wali tugoba ngobe kati olunze mba naagigula ddi olowooza okiraba nange ne Katonda alinga eyali anjogererako mwana osisinkana Abani goyagala kugula mmotoka ate ogoba ngobe neŋŋamba nze natandika okukolerawo nga ndi mu P7 P7 ne Abani waffe yandirabiseeko kubanga ajje naawe nali sikumanyi kuba n'ebiseera ebyo twayokyanga bwokya nga ne mu katale batugobamu nga tukyali baana bato ddala ebbanga lyonna paka kati woviiriddeyo nga wuwangalidde navaawo okwo nenziyako mu garagi mundeeba 2013 kale mukadde ate ebyamukwatamu nga looni zimutwala naŋŋamba mwana wange okusinga otwala ebyange jantugattire wano namukadde waawo waawo mukadde omukazi omusajja omukazi ali mugonja naye nga bo sofa wabadde nga wali watya wafu tebatwagaliza erukaya wafu ate oyinza okugamba nti wafu ne banyinga ne bagamba amaze okulinnya eddala kati alaba nti wano wafu waliwo n'abajuliza abandi emabega kuba toyinza keera nkya n'okwata mwana n'omusala mitwalo 10 ng'asobola omumala omwezi nga tagiseevinze emitwalo 10 batugamba nti erukaya omukuza wali olabyewo kaguzeewo benzinga eyo tinza obanga siri waawo mpitamu buyisi naye bagamba nti wakola kuba opakinga kupakinze bwoti emmotoka naye kakodyo kyako ono opanga bwoti emmotoka ne bajja bantu 20 eno 20 eri mu maaso wali abantu nga 8 bagamba nga mwekuma ku mmotoka bwe muti kakodyo kyakagenda naye nze nabanga wankizo kuba ne bwe twagigobanga nga muliko abiri sayidi ne sayidi ddoboozi lyange lyokka naye atulanga bwatuzi bo ne beesooti nga ne beetereeza nti nnume yakyala akoze eki alumbye nga wakikola ng'oti naye simanyi munnange siyinza kukugamba oba oliawo kino ekintu kiri mu kutereeza mpewo oba kikisinza kukugamba nti kiri bwekiti oba bwekiti naye ate wali mbadde mulala obanga obadde oyagala kugezesa tugende onteemuuko buti bajja abasayizi eno abasayizi eri nange ennombe olabe ensiitaano y'abakirimaanyi nga muumi si muumi kigambo oba oliawo ne feemu kubanze mba mulalamuuko mu kazannyo kayo olina strategy gy'okozesa era gye wakozesa ewasanga Abani icing ebigambo bifubutuuka wa kisinziira ku muntu ndabika ye ne Abani ng'omuntu bw'omulabako ng'omuntu nze nina n'ekibuuzo kye njagala omubuuza asooka gye nina ekibuuzo kye njagala obuuza Abani oyo nze wano asooka njagala kumubuuza manyi ekituufu nga mmwe bajulizi kubanga ebintu bikusobako jjajja omusajja sinabira ebibuuzi bya maama Nantongo nabijja soka mpeereze ku byokunywa era gundi nnamba twatandise dda nume akwagalamu wano abadde amwetaaga mubuuzeemu ekibuuzo kubanga mwana wa muzeeyi kati ninyo omala kikubuuza nze jasi mubuuza bubuuzi taatawo gyali oba taliyo Gyali. akola mulimu ki Akola mirimu ki? alabika yabalimbamu okimanyi nti taatawe mubbi
ngenda mu bbanga kubire nabbayo emunyenye nazimuteeka mu maaso okulimba kubi kanjogezanga kibadde mugambe ekyo nawe wetegereze alina okukitegeera akitegeere nti taata we muki webasooka okumulaba kyali kitya mwana wa muzeeyi ebintu byansobako awaka saasulawo ate nga lwaki ng'omuntu bisoba kwakati ono muzeeyi omuwala nga bw'alabika muyimbi ki mu ggwanga gw'oyinza omugeraageranyako ng'oyogeza mazima kituufu tewali twogeze mazima si bintu byagamba nti kukopperera oba kiki oba kiki omwana w'omukazi yansobako nange ng'omuntu oyo ali blessed 24/7 ate nga n'ebintu byakola kite abula mwana wa muzeeyi bawuza ate nnume ya kyalo leero ali shaaya ate biki odyosemberemuko wano wenda awo asanyalaze omukazi ali wathe pawundi nga 8 tomusedde 8 oze muzizoka nazizemu nga mmeka pawundi 8 bisoba muganda wange pawundi 8 yaba kubalire mu dola zosenga otegeera ne pawundi njitegeera kati ate obudde buno paundi 8 zibanga millions nga balanga 4 million 4 kati bagamba ali worth million baba ate yinza gamba mukazi alabika bwati nti ali worth million 4 nga ate ayinawo ne Germany vehicle erabika bwetyo zosenentya kati mujobadde mubuuza akitegedde asokaddeyo kave ku muzannyo oguli gwe bamugamba nti taata waakola kino adde ku kino kye mugamba oba tomunoonya gwe tebatubuuza tayinza kukubulira kituufu baana bangi abalina amaka gye bakola ki gye bazaalibwa naye nga kitaawe tayinza mugamba nti nze ndi mubbi si bwe kiri yagenda tata mu ggulu n'abbayo munyenye n'azimuleetera n'azimuteeka mu maaso nzenzeko bana abalala boolabyeko ne baganda be mbalabyeko naye lwakuba ggwe baba wabasukkulumyeko baganda be bayo mbifaananyi bamaaso ku maaso mbamanyi bo nga bo labika bulungi yengo yakiwulira wabalabye nabo mbamanyi kati okakasiza amaaso okoddeyo omulimu soga tumuleke mutunulidde naye amaaso gali mu kifo kimu wa oyo naawe galiwa nina kizibu ky'amaaso gayo tegalaba bulungi ate omusana kasagawa mungi amaaso nagende wa dokita nampa ku ddagala naye mba ndaba kifo siraba kati golina okuŋŋamba tegeeza owulira buwulizi mpulira buwulizi siraba njogedde obiwulidde naye nga kyekyo kyemaaso gali mu kifo kimu galiwa galiwa amaaso kati era little in the middle much at the back ndowooza oba osobola okugattagattamu n'okola ki otegeera akati awo ntekeraakawo mala okwanjula nnume ya kyalo tuli ku SBF media tugusa ensonga nkubuuzaako nze muzukulu wa Kabajja Ssaalongo tulina ennume ya kyalo nnume ya kyalo ono nzeze mu followinga naye nze nasobola kukola ku Urbanising nendaba kyali nenkwagala neŋŋamba nteeka omunoonyaako kyamikisa omulungi nemutukirira enamba zibeerako ku peegi ye ya Urbanising nemukubirako naŋŋamba asina buzibu nnume ya kyalo mbeera naye era ndi boosi we bwekiri nemugamba mumpeemu mukyazeeko naŋŋamba bw'ofuna obudde kyangu nandagirira kwe kujja naye kamwebazeeko omukyalo oyo ali ku TikTok okwo bamuyita Urbanising akola cakes eza buli mukolo akola cake eza birthday akola cakes eza okwanjula embaga buli cake ya buli kika ate buli design osobola nokola just kifaananyi oba okijja ku internet noganja cake bwetyo kwegamba aba agikukolera najja takudisappointinga ogwa mukolo nti sawa 4 tuka ku sawa 4 yebayi sawa 2 ajja kuba atuuseewo naliko ku mukolo by the way nga yakoze cake nitulya omukolo emperekeze nezirwanira cake bino bebagamba simanyanga tusaleko yabasenga abegundi tubatwalire emperekeze zagigwamu teyatuuka omuko yajja okwanjula omukyala napakira cake mu kooti
woma okufa obufi so ndina ennume ya kyalo aŋŋambye luka yatakyaliyo navaayo eyo mbu tebaagaliza mpitirayo buyitizi kulaba ku bantu bange kati atamanyi nti eno mulimu abantu bewayagaza okugendako ku luguudo lwa Masaka Road bakulabeko balina kunsanga buwaate waba neyisinga eri navaayo nkiddamu tebaagaliza okyogera nno oli serious ndi serious tebaagaliza okeera otya enkya nosanga omwana oba ettaawo liddugalo baakoze musango kino omusaba emitwalo 10 kati fa okukuba olowooza tufunawo ssente mmeka obanga nsindisa okeera enkya nzija ate nkubbe bubbi kuba nakyo nkisobola ekyokubba wali obbyeko nsobola otetenkanyanga bwe mba nsobodde kasita mba nga sikulumiza nentwala by'amaanyi wagamba mu ngeri y'okukunyigiriza basobola obanga ate ansindiikiriza ngenda ate mu kirala kuba kati ompummuza gwe osigadde okola kitegeeza gwe zandibadde ezange gwakola ki nsobola okujja nenzikuŋŋaanyiza eyo ewuwo gy'oli kisoboka so mu mbeera eyo bino embeera bwete ebaddewo oba yakajjawo buzzi ebaddewo ebbanga ddene waliwo amateeka agafugawo wegali naye ate waliwo bo nga bo abateekamu ekibeera gamateeka kituufu gabeerewo kuba toyinza kukeera nkya n'okola katale akalimu abantu abenkana ngaabo nga tewali mateeka naye ate waliwo abateekamu ekibeera nga ye aliwo kunoonyamu bunoonya kutunyigiriza ffe mu katale kutunyigiriza bakola bina abaneyisinga ne bateekawo ekibeera bamanyi gw'omu kubakola ennyo ne bateekawo ekibeera ate ne balaga nti ekintu kikoze eki lwaki sembale mayimba nenakusunika mu busanyusaawo ate oyogezza amazima bandisanyuse ne bagamba omwana amanyisiza akatale kaffe kitegeera kubeera okulaba abaneyisinga nali mu ttaawo lyabwe erya Pepsi bandigambye akatale kamanyikiddwa kwanze nala mu comments nga babuuza sayidi ki eno okitegeera abaana ne bagamba Lukaya kati bandisiime busiime ne bagamba nti kati ono omwana akoze eki naye ate bawummuza buwummuzi bagambye eddiba lyengo teriweeka mwana mbw ate nga nguli maama yaliweekesa nguli baaba sekategeddaako bakugambye eddiba lyengo teriweeka mwana ate nga nguli maama yaliweekesa nguli baaba kati nze nga nze tebandimpummuzza nguli maama bakugambye eddiba lyengo teriweeka mwana mbw ate nga nguli maama yaliweekesa nguli baaba olwo oluganiro lw'e Masaka lwamansiro abyadda nguli kyeki nguli muntu eyafa nguli maama bakulaze nti eddiba lyengo bw'oliweekesa omwana kiba kibi gwe ate owuza mbw ate nga nguli maama yaliweekesa nguli baaba aba yafa maama yafa ne baba we yafa aye naawe oyagala oliweekese ofe oba gweweesa afe ezaza bakuwummuzaamu mu katale mbampumuzaamu naye sikyalina kyenneetaagayo kuba ebbanga lyennakolerawo ne bendabye abakoleddewo ebbanga eddene teri alinawo wadde Germany vehicle naye abanayisinga paakinze mu lujja eri awo nze ngende neekyangemuuko nnyingiranga bwenjagala nfulumanga bwenjagala kale kwegamba akugoba yakulaga ki sikitegedde bagamba kati akakiiko ne katuula ne bagamba nnume y'ekyalo teri kakiiko kaatuula baali abantu babiri abanteekako ekibeera babiri be banteekako ekibeera era abawaggulu ab'amateeka nga bba bali waggulu teri kye bakimanyiiko ensonga ng'eyo ne bakugobawo era ettaawo lyabwe baali nnyambula naye era ensonga yali yakulwanagana kubeera si bakusalawo nti ndibawadde nali sigenda kukola ki nali sijja ddibawa embeera eyaliwo tulinawo omusajja atatwagaliza abamukufa ab'amaanyi oba ab'ettutumu bamuyita Diriisa mu katale kuba ye chairman w'abamazzi atutuukamu nga ffe ab'amazzi mwena chairman b'amazzi babeera ne chairman ab'ennyama babeera ne chairman ab'enkoko abagonja na byonna nga bibikola kati ye bw'alaba nga nze nti nze nzija mbuuzibwa bakasitoma kuba mu biseera bya abaneyisingi buli omu yajja abuuza nnume ya kyalo nga nze n'okukola sikyakola nteekako obuteesi taawo lyabwe nga nsitama wali abaana bange nga bakwatayo bukwasi kwata agannantongo kwata agannantongo kana ate amata gabeera amata kale ate ye n'akitwala bubi najja alaga nti akola kyannumbagana ate muzeeyi ng'omuntu kuba muwangaazi ye nga ye era empologoma bwe gayiza wano eggumba lye ab'emakindi bawulira ekitegeera ku bukulu bwaliko ku bukulu bwaliko naye ate alaga ate akijja nyaffe tuleme kutuuka ku ki so n'ateekawo embeera nayagala okunnumbagana alwanagane nange ng'omuvubuka nali nina lumba mulumbe
omukono tegunnatambula kuseka bulungi ntagala bbiri kabanzijamu ettaawo lwaki tegwatambula ne guseka era gukyayinza okuddamu okuseka oyagala guwulira nga gusese kakkana kiweemu budde nama yakyalo yani erinnya neyalikuwa erinnya eryo jjajja litegeerekeka erinnya nume yakyalo jjajjange muzaŋŋanda w'emukonaawo bayitawo Nsambwe yali ntuuma nkyali mu lubuto n'agamba maama nti ngenda kufa naye omwana gw'ogenda okuzaala agenda beera mulenzi mutuumenga erinnya lino sembadde mmanyi nti nume yakyalo manyi mulimu atunda banamadagala simanyanga kano omusuwa gule ogwomusuwa nga nzimanyiko walijja nakyo era nkikola kyo nga kyo ligattira wamu towa nkitegedde nti mu mbeera eya nnume yakyalo nandibadde ntabaala mu bakazi oba nga bembeera nabo bo nga bo baki bangi si bwe kiri kyandibadde ngaekiba naye era nange kakasizza kidini kyenyinza okugamba kitamu buzi okulimba kubi naye ekyekoze lukaya mukonaawo mu makindye nateete n'obutundu obulala bungi waliwo ne bentomera obutomezi nga simanya wajaafu butuse nezidde okunywa iye kanaawe jjajjanga kuwa erinnya nga tannafanga nti omwana gw'olizaala nti ngenda kufa n'omwana gw'ogenda okuzaala agenda kubeera mulenzi mutuume ennume yakyalo era agenda kubeerako ebyenjawulo bingi ebitagenda kubeera ku balala anti ze saayogera naye kakitegeeza oba okyayinza obudde buno okukola kyokwogerezeganya naye kuba ye yakomekereza akoze eki emboozi agikutulidde awo nange baŋŋamba bigambe mukulaba okuko byanjawulo ki byolina ebyenjawulo bye nnina ndi mulalamuuko ennaku zino kuba ne bwe nekwata wano mpulira ngaomubiri gukola ki si kulimba kitegeeza ninga alina sensi ey'omukaaga ate nga balala balina 5 era oba olina okuntuuma erya nnume kati mugundi omwo mu katale keeruka yaawo yegwa omu ku bantu abalina bakasoma abangi nze asinga nze nnamba emu kuba obudde buno siriiwo era waliwo abagenda okubuuza nnume yakyalo kyajja kitya okuba nga olina bakasoma bangi bakasitoma bano okujja kwabwe kale tebaali bangi nnyo okuva emabega eri naye olw'okusinkana abaneyisingi ono ndowooza nandikiyisenga kye bayita amalgamation stock integration okitegeera kategedde nasomako naawe siyaleka naawe senior 6 ekyenzo wakolanga mu katale kano nga wasoma otugende wakayingira ngo emyaka bamusanvu mu P7 naye nga maama aleetako amakkati nange nenkola ki kati ebyemasaka ne bigaana olw'effujjo lye nalina ate nenzirako emukono ewassenga naye naakwatayo naye ngaera sinywererayo nga bw'otegeera ennume ebeera mu kuwerijja kusambagala ebintu ng'ebyo so wagambye nti bakaita batya akaki koyogedde akakoluzungu amalgamation stock integration kado kamanyi kategeeza kati kibanga bw'onaagamba kampuni y'ebikajjo nekwatagana ne kampuni ya sukaali okitegedde ne bakola ki oba kampuni y'emiyembe nekwatagana neya splash okiraba ekintu ekyo bebimu ati oli mukungatta anti nkugezereza nti nze nnima emiyembe abakola splash ne bajja ne bakola ki nga nza ekitegedde kati botono kati bwena wakwatagana ne Urban ekintu ne kipaala bupaazi kiringa oggoba enseenene mu budde obw'omusana nga guno zipaala baaba naye obisange ng'enkuba yabikubye ebibeerawo bwe biti okwata bukwaso oti ntagala bbiri ebigere mu mpagi so ono meetinga Urban akusanga atya Urban lwali lwakutaano nzijukira bulungi nva mu sitayiro zange nga bw'ozitegeera naye ng'omutwe guli haayi omwana wange najjanguwaako nga sofa ogiramuko the more you drink the less you worry baba kubuulira mazima jajja musajja yiweteberekako ng'omutwe mukalu kiri kibanga kivulo emirimba the less you worry akusanga otaddeko lwakutaano tali musiraamu nze ndi musamize
dead are not dead biri ebyobusiramu bijja lwalinnya naye nze nzikiriza mbajjajjange so akusanga otaddeko yeeko nga ndi hayi jajja musajja naye ate nasobola okumwetegereza nga era buli ekyamuliko nenkolaki nenkirabira ddala bulungi ng'omwana atukula alabika bulungi ng'omuntu kati ate namubatiza n'erinnya eddala erya Nigeria nali muggyeko tugenda muyitanga Russian abarussia bano ndaba ate alina akabonero kajja najjayo olw'amahiipu gano amahiipu gaabula mu bakazi ayina amahiipu weyajja yali atudde namulabako wano banajja wano ewe nenkonkoni era nange nali nkyesu amahiipu ng'ogedde budde buno nti ngagambye kati nali sinnagalaba n'ofuukutuka ebigambo neŋŋamba ennume etukoze etya n'akomawo ku Sande n'akomawo ku Sande naye nantomera naye era nga baaba obudde bwe bumu ng'obwaluli era ng'otaddeko oba onywa oba tonywa olina okufa kati sokoleke omundi gwe wasooka ddala okumulaba lwakutaano njukiramu bulungi awo bigabo byafubutuka like mbeera ki yaliwo mu ggwe saagala nnyo kwogera kikadde kyayita kubeera olabika wakola kiwabiwulirako naye kati mba njagala kwogera ate bipya byenzudde byenzize ndaba nga bwe nsobola okukeera enkya ne ŋŋamba nti omukazi ono kituufu akole keeki aleme kukola mu funeral service kati omukazi alabika ng'oyo asobola okukola mu funeral service aziike buziisi kale mpozi nenjogera ne ku keeki yaffe newaffe eyo waliyo endongo eyajja neekuba yakuba nno kumpi n'omwalo ebyennyanja ne biddukira ku lukalu muwogo n'akaawa kati mu mbeera eyo ffene ye nga akola ki agwa bugwi naye ng'era omukolo ogwo ndowooza n'ebitonde mukama byajja n'atonda bibeera n'endowooza ku mukolo tekwali keeki ya bani icingi bagenda ne baleeta ekikeeki ndowooza n'ebitonde ne bigamba katukole ki katwekyange kati mu mbeera eyo mba nsaba ogenda kukola mukolo gwo kintu wandibadde okola kyo kimukwasa ye ng'omuntu sisuubira nti asobola okukola ekintu ekikyafu oba ekijama ku ngeri gy'alabikamu alabika bulungi nnyo jajja omusajja alajja omusajja yegwe jajja omusajja mu mbeera eyo siyinza muyita jjajja si aleka naawe balamanyi nti alabika bulungi nnyo jajja omusajja abaana bali balabeeruka baali batulira ssente baatulira ssente baŋŋamba nti erukayo eyo abaana bwe wasibuka buno obwaffe si bonna nyendo lukaya ne muno mwebali abasinga eyo wa mukasa mukwasa mubwete akasente owezeza emitwalo gy'etaano akanakimbugwe kajja era we biba naye era osobola okugezaako okwekuuma kisinziira ku ndabika ya muntu naye era okola mu bantu bangi awo kyogamba banga lamaze ng'okolera otulangayo omuntu mulungi kusinga Abani sinnamulaba ate ng'oluguudo lwenkolerako lwe lusingako abakazi abalungi okulimba kubi sinnamulaba laddu enkubiri wano sinnalaba mukazi yenkana Abani mbalaba abakazi abayimbi mbalaba ne bajja n'obakolako nenjogera nabo maaso ku maaso balimba beerijja bwerizi kirungi kijja wasinga okumulaba kwakati jjukira nze ndowooza bano abakazi abagenda ne bagamba nti baagala ku blinkinga nsusu zaabwe babanga abakopperera ye naye singa basituke ne bakeera enkya ne bagamba nti ekintu okikola otya loshoni ki nkedde ndidde kaki kale ye nga ye n'akola ki n'ababbira ku bigezo ne bagenda tagalira bwereere Abani ye ng'omuntu kungulu iPhone ne munda iPhone ne bo tugenda basanga nga kungulu iPhone munda iTero kiyamba ki ekyo so bano olwakola nga ofunye mukwano gw'omupya ne bazimba emitima Lukaya n'ennema ebikazi ebigambo kabituuke ku mukazi wange sigenda mwatuukiriza mulina omukyala naye maama nnyabo ne bamulaga akafaananyi mukazi wattu ndowooza omukazi yasiba busibi gyali kumala ekintu kyosobola okolagamu kati mukola bigambo nga like bafaaki ate raba gwe yafunye ate akusinga kino akusinga kiri bale buno bamukyanga mu Germany vehicle ate raba eggaali eziri ewaka ate nga ne bw'oba ggwe boolina okwesootinga
bwe wajja eno bakamulaga katamye ngoze bakamulaga nakulaba ng'otudde mu kyesuubo jamani veiko byokulya tubiridde ebyokunywa tubinywedde nome yakyalo waabwe Kampala nenneekyanga kati omukyala bamuleseeyo eri gyali aba alina kubeera eyo oli eno mu Masabita tagenda kwerabiikira ng'oli wa Abani tebanzaala naye wala ne maama nzaala tamanyi gyendi ate ŋŋambo tewamugambako mami ontojja ateri gwe ntegeezaako ebyange mbikola nga nze abantu bajja tandika agenda kati omusajja yagenda n'afumbirwa bamuwasa tekiba kibi wabanga asiime nakkiriza abafa bafe tumale okola tukomewo ne Abani yeetaaga obbeera wano eno awulire ku bigambo bino saagala ate awulire nga bagize bugiza awulire ku ddoboozi lya sereebu we naye nga batuteekamu akasente bannaffe aba Ziwa and Sons wamu ne ba Azul Tours and Travel wamu ne bannaffe aba Remfi mwetaza okusindika akasente mu Uganda ng'oli America oli mu Canada UK kozesa Remfi downloading leero kozesa promo code ya SB4 jobeera nga osindika akasente ne percentage jobeera nga ofunako ng'osindisa akasente akawerako tulina ennume yakyalo tuveeko mu bulango tukomewo twagala nga Abani atudde wano eno kyona kyona nga kyayogera nga ninamu kimulabako ekintu ekijja okuvaayo mu butuufu bwakyo mukazi w'amaanyi jajja omusajja nze nali naye ku kibaga nga sirinaako wadde akantu ebigambo ne bimbula abaana ne bawuza nnome yakyalo naye kati njagala asembere wano tulabe ekiri gwe emboozi endagirize teba nnungi gimanga oli wano. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuusa okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. Nebyo biyawoma abawoma. Ng'oyawoma. Yo wakamutandika abakaawa. Science kyabeerawo. Nange sansa bia neme. Tomunywa nawe. Nywa yini. Nzigenda mpola naye. Tutandise no tukwese bifo tukusensonga nkwekaya ate mu bulango bwaffe tukyayina ennume y'ekyalo tuleeteddeko ku madamu tunyumyemuko naye katusooka kwatuko mu bugalo omukulu ono nasooka mulaba wuwo nemwagala namwagala nenja nga nfolowinga nagenza okugamba kanonye ku namba yo mukubireko nenonye namba nakudde ku ya kampani yamba naising nenjikuba wagwe wankutoba manager teyankalubiriza nangamba ngenda okwogerako ne mami tujja kuddira nengamba kulo tebagenda kunzikira nabadde ndyawo nga kasimu kavuze
mami agambye omukulu waali ali mirimu agoyaŋŋana eno wakati nti tuli mirimu wakati nemami nga nalina gigoya oli oti eyo gibulungi mirimu tya tubadde nennume waneeno natunyumizaamu nti olunaku lyasooka okulaba sooka otubuuzeeko katunagembe eyo mbalamusiza mwenna abalaba ICB4 Media amanya nze Edith CEO Urbanizing emirimu gigenda gitya tugezaako si byangu obadde tuli wano nyanjudde abantu nebaka bannange Urbanizing bakola cakes eza buli mukolo eza buli kika tukola cakes za buli kika mbaga birthday any kind of parties nga no ku mirimu cakes zino toseera nnyo tutandikira ku 70,000 ezisookebwako ebanga ya 2 kg mitwalo 7 so kyoba oyagala kyetuba tukuwa wendaba keke yano banjijja ku internet yokola ekikuba ekifaananyi so gwe ngompeereza ngo ngamba njagala kino copy and paste delivery nengido vania Urbanizing ebiseera ebisinga eyo vana etera tambula ng'egenda ku long distances oba ng'etwalanga nga wedding cake ezo cake ennene nnyo n'ezino eza birthdays n'entono owa boda gyayinza okwanguwa jam biki tusobola ogiwa delivery person agitwala nga sivaani oba weba egenda mu location yaffe tugitwala ate bwe mbanga ninayo birthday naye ndingamba njagala nnume yaba gidelivaring agireeta nume okyandiitaze ne mami kwali ekintu totambulanga weka omulimu ne gunyuma omulimu oguba gwa kunyuma tugireeta abaetaaze cakes ennungi bambi nga cakes keki agenda ku TikTok enamba za ne ku screen wano kwezile osogera ku TikTok kuliko Urbanizing ojja kubeera namba ozifunako ozikubeko ojja kubeera nga ofuna services ennungi twine ennume obadde okyatunyonyola olunaku lwasooka okusisikana Urbanizing Edith wakati eryato obuze mu gundi yaffe gambye ebintu byansobako nga bw'omulabira nange bwenakola ki omulaba nga bw'omulaba takyuseemu wadde n'akatono obwira amasanyalaze agakubye lwakubeera embeera gye yansangamu nga bwe nkunnyonnyoddemu yali eyo era ng'omuntu asigala mu sense ze ng'akola ki nga ndaba mpunyiriza era nga n'okuwulira nkola ki naye ng'atudde n'ensaba ne ŋŋamba luli bwolwo ndabe ku tranka ye ng'akoze eki nga bwe nakunnyonnyoddemu nti little in the middle much at the back ndowooza oba okitegeera kale abakazi abalala beeyongera okwezuula oluguudo olubeerako abakazi abasinga okubeera abalungi gundi eyo nga bw'otegeerayo mu west gye wasinga nze mbaddewo ebbanga kuva 2007 paaka ekiseera wekyatuuse ne bangoba nga balaba nkoze eki mbasinzeeko naye era mbadde sinamusinkana alingoona abayimbi mbalaba abazanyi baki nga bw'obitegeera byonna byonna naye era baaba ebintu era nga bw'obiraba masavu alabika bulungi agenda okutuuka bw'atya ggulawo endabirwamu assaamu teyampa kyansi yakufuluma n'ebyokunywa bamuleetera bireetere Friday lwaggulu era n'akomawo Sunday lwaggulu naye nga baaba omutwe guno omutwe seetisse ffene jajja omusajja obwongo buzannya akawompo kakuba nolaba nowira nga kyekyo nempulira nga kyekyo era nga siteredde ndi 50-50 nga njagala malyo ne gali ataana amalala kwe kujjako ebuwaata eno baaba kati mukujja eno wajja omunoonya yagala mungi najja nnoonya muntu nga ye nga ndaba eri wantamye tukola nnyo naye tufuna kitono kola nnyo bokisi etudde ku kidini motoka ogoba ngobe entale eziri wali omusana gutuuka direct ku lususu neraba ekifo kyentuddemu obudde buno naawe weekenneenye masavu genojjako eno nenzijako ebuwaate bulungi nnyo ate wenjagala bwentuuka kale kweganda ekyanga bwekyanzinga omuntu n'ebyeruka nabyerabira nze tonzijukiza wabula mukyalawo omuleka yeeruka tonnemye ate banzaala naye leka naawe otugambe nti owajja ono namutwalira obufaananyi buvidiyo natandika okuteekawo ekibiira naye era balina kubeerayo
yafuna omuyaayi wakkirize nti yafuna muyaayi watuula akole ki Nika tusubire mama Nantonga amanyi nti ali mu kkola. Baabo oyo yemuleke. Ebyoyo bindekere nja bimaliriza. Tuli wano baba. Ali todera mwerabira. Ate ina kwerabira mama Nantonga. Sinza naye tuli wano obudde buno. Ayina okumanya nti wajja kukola eno oli mu kukola. Onsanyusiza taata. Onsanyusiza, onsanyudde. So wagambye oyagala mwana mungaatonna kuba emboozi endagirize. Teba nnungi nnyo nga yondoza kamutunuulire ndabire ddala gundi. Naye era olwedde ng'omuntu oba nkunyonnyole nti oba kati ate ngendeko mu Kifalansa oba Kinyarwanda oba nsigale mu lulimi lwa bujjajja. Kusooka Kinyarwanda. Ekinyarwanda. Anti era nja kyogera. Ne kuba kukikunnyonnyola ye nga ye omuntu yajja obitegeera gwe toyinza. Nange nsobola okitegeera jjajja wange naye bweyo. Lwe Rwanda. Ate abawone baffe mu Central tuba tubalese tebakoze eki tebapiikinze. Ajja kweyiya. Ajja kweyiya. Mu Kifalansa kale. Mu Kifalansa. Gye mbamuwaanira aba just tunyumyemu bunyumya naye mu Kifalansa. Obamuwaanira? Tajja bitegeera nalo talupiikinga. Talutegeera olulimi wabula kye mbadde nsaba kiri ekintu kimu. Tajja dutegeera wabanga ogamba nti anaalutegeera ffe nga tutambula. Ajja dutegeera. Amalutegeera. Nja dutegeera. Ajja dutegeera. Bon après-midi. Nja bitegeera kugenda Bon après-midi. Whisky liver. Bonjour monsieur. Je t'aime. Hey, where are you from? Bon après-midi. Yogera. Auntie, whisky liver. Boate. Comment tu t'appelles? Mbuze. What is your name? Edith. Asobola. Zinagambe nina senses mukaaga. Zimba nakikoze eki nakisedde. Asobola. Tugende ku lw'obujjajja. Olw'obujjajja tugende ku lw'obujjajja. Ye ng'omuntu ali clean from the toe to the panty. Abazungu mbamba kubiddeyo. Si bwe kiri ssebo nnembi. Naawe olabika olina ky'olengedde. Ate n'omala n'okkiriza. Ate oyogedde n'enkikkiriza ky'oyogedde. N'enkubuuza osobola okuwakanya sisobola kuwakanya. Mwana wa muze. Sisobola kuwakanya. Wagambye bamuleete. Era bamuleese. Abadde nga neepikira. Wagamba nti bwe yabeera okumpi ebigamba ne bibula. Kulwa tebigenda kubula. Azze bibuze. Tebiyinza kubula. Ate bagamba olina ensonyi bw'obeera kumpi. Owaaye. Kyoga nsembere wali. Awo n'owambala naye. Toteekawo mbeera. Tokulyetingawo mbeera. Naye abakazi mu community section ntera obbalaba bagamba amumaze. Ozala zo comments. I give myself an hour nenziyitamu nenzisoma. Zikulisa zitya? Tezitera nnyo kunkosa because mba mmanyi abantu bendiringa nabo nti tetugenda kulowooza kyekimu. So omuntu ye wadde mbaokwogera kyaba ayagala ku page yaffe. Oba community ye yonna it really has nothing to do with me. Ate omukulu waaziraba tesobola mmunyiiza. Amanyi emirimu gyenkola. Ate naye aba akimanyi nti bye banjogerako si byenkola. Kubanze twaliko ku interview omuntu amukubira essimu bwe nali interviewinga bamukubira n'agamba ku bba wange onyumyeko naye nampa essimu twogera tuli ku interview video ne zitambula kumbe era yali alikodinga ku gundi ku TikTok video ne zitambula olutalo lwali mu maka g'abantu abamu. For my case omukulu amanyi because eno story yonna bwe yatandika n'olunaku lwe nalaba nnume yakyalo nali njogera naye twali tugenda Lyantonde ekiro sawanga 6 nitumusanga so niturecordinga video twagirecordinga just mu byokusaaga tugiteekayo twagiteekayo I think after day nitukomawo ku Sunday ekiro n'agiraba n'angamba naye wafunye omulenzi omuto ku kkubo nimugamba muve ku mulenzi wange so biba byakusaaga naye abakimanyi nti just biba bya mirimu. So wagiteekayo bwoti mwagirecordinga just byakusa mukumusanga wano mwasanga musanganizo ng'omuntu ow'obulijjo. Twamusanga nalina I was with my team twalinga abantu 4-5 mu motoka so ne bafuluma ogenda okugula enkoko ku kkubo n'ensigala mu nzeka
Nabera kudidisa akayogera. Kuba layini nenzikiriza Mirror nenga akampulirize. Naseka bano bange nokomawo nga nfanse ko nga tebamanyi ki. So one of my team member nakwata video eyo. Nitugenda netukola omukolo the next day betwamala okola omukolo. Nimbagamba kandabe ku video gye mwakotte nibagendaga. Ninzira munyaseka. Nemaga video mugiteke ku page ya Banayising. Nibagiteekayo. Netandika kutambula. Amasimu ne ganfuukira amasimu. Bwe twali tukomawo ku Sunday ntuddamu ne tukola kintu kyekimu. Bwe nti wanakwatagana ennume ya kyalo. Olina blinking agent yonna ku mukulu Sulo Mani. Ndabona bango olina mu dollar pound dira mu yeni naira land baiso bali yawe. Ojasima busimizireko sweet flower. Ojasima. Ndabona bango yagala kubya taskala itaskama taskalaga taskasida. Enikeni Bavaria Savannah Hanto babadi waiza. Amanyo gakula galinga agameze kyo Nigeria. Olinga atanyanga ku busero bakulya ku muchere gwa pilau sweet flower. So ojasima nzireko dira. Wasa nisizonda za. Ajagula saga. Nawe mbera nga ina bakaze 10. Lero bwe nkoma ngo oli mu patra oba mulala. Bwe nkoma ngo oli mu bodeha gachiba chirala. Bwe nkoma ngo oli mu jamu shuti chiba chirala. Nebe duko aizi. Okukula kugenda kula kumpaka. Sina buzima nebo banga tubuze mani. Bonda zama nebo jene wafe ne wesimba okuwa kansala w'abakyala. Billboard no jiteka mulula mugazi. Kamisa pe. Jangu Nigeria ni mama. Amanga bagatabula linga mu Nyarwanda ne gwanga bali tabula. Muzeyi wa Afrika baka ne muzeyi so compare amaso ko galinga ulinga tatamulanga ko mu lugudo lwa Nfufu Nigeria ni mama. Bati bali janga wala kabulungi atoro munda no mukolo of course nembe mubulira mutegeragana kusinzira ku mene muje mamukola yeah. So ne message azira bolose musanga kusimu ngali bwati akosoma comment nangamba waliwo akukubye wano but it really has nothing bavuma atali akuvuma ezimu tuzijjayo. No, someone can say something ngolabira ddala nti it is disrespectful nogamba kino kankijeyo kuba omuntu n'omuntu mayinza okiraba nakyongerezaako ngolaba kale tebigata bulungi naye engeri gy'obanga oyogera n'omuntu gw'otamanyi everyone has their opinion according to what they are seeing omuleka omuntu n'akola kyayagala oba nayogera kyayagala as long as togenda kwogera kintu kigenda tyobola tosobola zeewala naye nze nganze teri comment muntu gyayinza kuŋŋaana empisa bubi ana banga banakuba comment ana commentinga n'owera nga naye omutwe gutandisa okuba omanyi ekitenza kumpisa bubi oyo muntu aba tamanyi mba simumanyi so tamanyi neeyisa yange simanyi neeyisa ye twakulira mu family bbiri zanjawulo so sinza kubeene nga SB4 kino ofaanana kino nti kikufaanana it can't be me. So I will see it, I call the people that are managing the account and go and go through those comments. Nange nziyita munzirapo. Ate comments z'abasajja bano utegereza naza mweziri wasanga commentinga eyo bwetyo otekinga time noyitako mu account yo ya postinze sitera nnyo kikola engeri I manage that account neni n'omuntu omulala gwenji managinga naye sebisede bisinga nze nziyitamu okulaba kiki abayogedde ne client oba olusenga tuli ku replyinga message za WhatsApp because tubeera abantu banjawulo has a team nti ono yavunanyizibwa ku simu addemu message ezo so message eyo bwejja mba sirina nnyo nsonga lwaki ngenda okunoonyereza kw'oyo omuntu eyo page ya business specifically onayo keyiyo I have my personal numbers naye eriya eyange asirina kubanze kyammanyi omanyi nakolako ko interview ku mukyalo omu nga yino omwami we akitiibwa nenga yamujja mu community section kisoboka nenze comment section enzo butajinzijjamu lwa nsonga ya business kwenkolera ssente nti oli ajja kujja agambe keeke ya ssente meka omuntu amanaging account amugambe yamitwalo 7 neweereza message kwene namba Uwaina no gendo kula kuviza ba clients mubeera mu ngoli agamba I didn't like your work or I liked your work or like yeah mulimu so tuyambako mulimu nga by the way kyemanyi mu business kati nga jolimu oli asobola n'okugulawo fake account anaali mu business emu jolimu najja nakuyisaamu eggaali ne mukama kyatuyambe tetunagifuna eyo tetunagifuna era tuligifuna ushalata wa clients
okuva meeting nome ya kyalo business wise kiri kitya kuba zekyemanya abantu tusobola okumitinga abantu abamu ng'emibyo okusaaga bane batwongerako oba nolaba nga omuntu nga gw'omwagadde ng'omuntu naye nga atolaba nga waliwo yatambula bulungi. Nze n'ennume ya kyalo nze I think nnume ya kyalo namwagalayo ng'omuntu tewaliwo nti bya business oba nti twekwanye oba ki but business wise it has added on something on our account. Ekisooka account yaffe yatambulako okusinga bwe yali ate anyway yali nampya nga si yenkadde eri awo yatambulako okuva we yali and we get orders. Yeah, abantu bakuwagana gamba I'm going to support you because of nnume ya kyalo. I'm going to support you kubanga ono wamuwadde omulimu so abantu batusupporting okusinzira ku kitebera byalabye ku account yaffe. Ate ku nsonga z'abakyala abakyala gye baliyo nagamba nnume ya kyalo mumpi comment ezo nga bwe nkugambye nzisoma naye siziwa nnyo budde. Tugerako mu comment section nga olaga agendayo nnume ya kyalo mungi weemu agendayo nendayo ozisangayo teziriyo zibaayo towakana nogamba woki ayi kati ngambewo ki anti oli ogendako nogamba anonansaba nolengerayo konosula olaba mu taking ezo comments person ziyinza okujja ku mulamwa ziyinza okujja ku mulamwa ko omuntu ayinza okugambira ddala ekintu ng'olaba embuza opono omuntu agata bulungi waya so oyina okugenda gwe n'olaba n'ojjamu kiki kyoyagala okujjamu. Nnume ya kyalo like kiki nnyo kyewamwagalako? Sirina kyenyeza kugamba nti njagala ku muntu as long as the person has the same vibes with me we shall flow. Wamwagalako vibe tugenda just gamba jangu tukole bwe tuti twogere tewali nnyo kyamaanyi gamba nti yali muntu mulungi wasooka okumusisinkana olunaku lwasooka omusisinkana vibes gye yaleeta n'ebigambo bye yali nga twagenda tuseka ebya bulijjo ne tukomawo era ne tuyimirirawo ekiro ne tukola ekintu kyekimu nagamba ddamu twala ennamba yange ojja kunkubira ne tutwala ennamba kati bwe twagenda mu comment section ng'abantu bamutusaba abantu batusaba nnume ya kyalo nga tetulina kyakukola nitugamba batuddeyo erukaya and then yali talina simu tugamba katisoke tumufuniragiwambye yasobola naawe amaanyi ge matono yali talina simu nitugamba ntisoke tumufunira essimu ate obudde bumufunira essimu oba waliwo ebyabeerawo awo bwebityo bwebito netutasobola mufunira simu naye n'amala n'afuna essimu kati nankubira nenfuna enamba but we are willing to go back the other side okufuna enamba yoba okumuleeta tubeeko kye tukola kuba abantu bali bamudimandinga nnyo bwe tukwatagana naye netutandika okukola ffenna naye nga gy'emirimu gyo gyegikola giti waliwo okubeera kiba bwe kiti omuntu byanjawulo nsobola okujja n'ensaba omulimu ono n'agumpa kati waliwo okubanga boss kyali wange kati waliwo bagamba olumanyi olukwasa mbwa ya muganzi womumannyo oli munamasaka olugendo lutegeera oli nagamba sigambwako bitegeera ebintu bebiti mu urbanizing tetulina tiimu nnene nnyo kati bwe nkugamba nti tugende tukole kuba kukola kubanza ali ewaka bwe ntuuka eri ku ground mba mulala ububala duyinga essaawa eyo lunasanyusa kiraya nti ndukuwa tuba serious kizibu naye na tetuba na bingi nnyo byakola just kupanga bintu kukola keeki ebimanyi ng'ebya keeki because emirimu egisinga giba gigweredde wano gigwera wano mu delivery nsabayo ku appointment tunyumyemu ku mboozi ya business ya cakes tugendako waliwo kale emikolo gye tutera okutambula netukola emikolo n'otuuka eri wakeki n'atuuka leeti n'otuuka eri ng'ate wakeki abanja naganze siba wakeki ebizibu ebibeera mu mikolo ebyo keki ng'emenyese so tujja kufunayo ku interview eyo naye leero tusobola tumalize nnume ya kyalo ono so nnume singa omuntu ajja n'agamba manyi abantu bagezi omuntu asobola okuba nga yayagala ddamadamu abani ono ng'agamba nkoze ntyo mufuna tanajja nga yitiramu ggwe nga si bya business nagamba waaye nnume nkwokyayo ekyetaano omuntu useeko kiba kizibu okutuusa ku urbanizing mpozi ng'okoze oda ya keeki n'olaba nze
then ne mukubira kubeera ne mukujja waliwo bangi abakoze eki abangamba nti oba ogendayo kola ki naye waliwo gwenzize naye waliwo gwenzize naye mbafuna bwe mbanga naddala nga ndi gundi lukayo eyo nga bansaba ennamba ye naye alisimba kola ki nga bajagazaaki alabika bulungi ng'omuntu naye ekikulu kye tusinga okwetaaga ze oda zaaki ku eno bizinesi bana basaba ennamba nga baagala keeki baagala alabika baba baagala kibala alima ekibala okitegedde anti muliwo ffene waliwo emiyembe waliwo vakedo byonna byonna bibala kale ekinyeebwa kiba kibala mpolampola omuzannyo gugaziye mpolampola okulimba kubi nze abeerawo wali eri oli ajja nakusaba ennamba ye kubanze era namunyumizaako linanga nti sisita wange ate kola bwoti ate bikiri kati ate neŋŋamba akeere ati enkya nansaba ennamba ya sisita we era naŋŋamba nti obanga ogendayo okola ki onkoonako omutawuni mbeerayo nzajja okukola kyokutwala naye ate nze ebyo ebintu sibikola olya nga akuba kodi muyo sisita wange yambulako ng'alinga agamba nti oba ennamba yamubulako ebyo sibikola bakutuukirira kituufu bandaba bangi kyova neerukala navaayo nga banconfusinga tebali ku issue ntuufu baagala namba ya obonyebonye gwe nabisiddwa jjajja omusajja kyensobola okukugamba ate oba naye obulamu otambulanga we wabubala oba waliwo ekikyabulamu bwandibadde bubi singa mbadde lukaya neraba ekifo kyendimu obudde buno ekibuuzo ne bw'otakimbuuza akawewo keero ne bakaba nga kabbugumu akawuyanga kawewo climate yo nga yo giraba nayo lukaya nga wagikoowa nnyo ab'emitima emibi bangi ng'ogyeko kuba bonabona gye tuwangaalira ab'emitima emibi babeerayo ojja kubeera ng'oli wano sula bulungi olya bulungi naye ng'ate neibawa ku geeti awo awo mutima yaani oyo lwaki manye ddala mulimu abantu abakadde b'okubyala abantu abakulukulu omanyi nti obamuvubuka nobasa omukazi nomujja samwea nga bakirabasiza muwala wange biki biki so ab'emitima emibi bo bali buli wamu kati ng'ogyeko ab'emitima mibi erukaya ki ekirala tutayagalawo mu bigambo byagamba tagala nakuddayo binkwata bukwasi nenga akantuukeyoko naye era mba mpitiddeyo buyitizi nga nina wendaga kubanga kuwummulirawo okwo kikyomiisingayo bakyali bange bo nga bo ngabakolanga nabo nga 2-3 mu kitundu ekijjudde abantu abawera omutwalo kikyobamiisingako malenga muguluba mwenna twatoba nnyo nabo bambi era bwe tugatta emboozi mukutoba biki byotobyemu okutuuka wano kuba otugambyeko nti emmotoka mwanzi gobanga bugobi naye tulina ekirooto ky'okuzigula kale ate omuntu ayagala okugula emmotoka okeera otya n'ogigulaye mbadde manyi ebitandika bwe bityo bitandika yanditandise bwe bityo naye ate bangi gye bawunzikidde nga babatomedde abasinga abalala mu makomera abalala balogebwaka kwegamba ekiri kwayiwe wali nakyolowoozako ekintu nebuza nti tebabatomera awantu awo babatomera era batambulira ku nguudo abasinga batamidde wali tutunda mwenge ate ekifo kiri congested babatomera wakati ate ffe ng'ojja kuba nabo bakugoberayo gondi kijja wali ofunyeeko ese kijja yali etuuseewo n'obubeera ng'oyagala kuddukawo ekikuyitiriza singa okunyigiriza mu kifo ekyo nze mabega wali wembeeredde osobola mala myezi ena nga tebampumuzza nekyali wange omu kitegeeza tugondera mateeka nga gondera naye kati sinziira mu kifo muoli oba katale oba ki okubanga oli w'amaanyi okusukuluma ku banno ng'okola nnyo kuba bakasitoma bangi bajja ng'abuuza nti njagala gundi kanaako abantu abasinga bakola ki bakatunulamu naako kakulu kati bubanga ate yakuliranye kyeyamaani nga mukola omulimu gwe gumu jjukira bali abakakiiko abayogera nabo at least babaako ekintu kye bakola ki kye bateekawo ne bakola ki ne bakuwummuza naye nga sente zaffe balidde nnyingi koze obakwatira mu nsobi ng'olina okuteekayo sente olina oteekayo sente so kagamba ng'oggyeko ebyo wagaye nti waliwo n'okweroga nako wekuli ndikiririzaamu gyeriri
witchcraft is for real. Towakana. Malaba kolozeeko. Sisoboka nze lwakuba. Naye bibalozeeko bongo. Ate naye ze sisoboka. Tali muntu gwe bataloga. Oba ngoyekkiriza nti gye eriri. Nze banga sikiriza nti gye teririiyo. Gye bali abalogebwa, gye bali abatalogebwa. Gye bali abantu abatasoboka. Kati mbugwe tologebwa ki? Sisoboka nze ng'omuntu ekyo kyo nkimanyi nga nze mu mutima. Omwana nnume. Towakana kubuulira. Naye nga beeruga. Bo balugaŋŋana. Naffe era bagezaako kututomera naye nga baaba. Teri muntu ayinza kutomera ng'akugenderedde. Anti obanga oli akutomedde tagenderedde kitegeeza wabawo gundi endala yonna. So obanga olaga olaba naye ng'ate emmotoka ejja tokola ki? Tolaba. Baba bakugasse. Bagatta. Nze birimbi manyi lijembe ate saagala ompa buli kubyeri nga nze abeera. Anti nabakama kyabwe ekiti. Ayinza obanga kyalowooza nti kyekituufu ate nga si bwe kiri. Abasajja abazimba ebigere bangi eri bazimba ki abatali ba Luganda nti obulwadde obuba. Kutambula nnyo. Naffe tutambula nnyo naye ate nze sibizimbangako. Anti gw'oli nnume ya kyalo. Enkazi ze zirwala ebigere ekitegeeza. Ate bano abaki awo abakesise bamanyi okujja. Sibalabangawo okwo. Pozi ate bwe baba nga bazze baba bayinagira nabali ab'amaduuka. Mmwe tebabafaako. Ebbanga bamaze ng'okolerawo ki kyofunyeewo? Tewali kyenfunyeewo. Okoleddeyo bbanga ki? Kuva 2007 nga nsoma naye nga tebanzikiriza nga nzijjawo mu bubba naye teri kyenfunyeewo. Kisoboka. Teri kyenfunyeewo. Omuntu asooka eri enkya n'agamba mu mwaka nga guweddeko ndagaayo empale 3 empya z'oguze nga teziriiwo lumba nkozeewo ki? Ekyo kiba kya butonde. Ekyokwesanyusaamu. Kati obanako enkya ne bagamba nti bansanze ku mwana omuto. Kiba kibi. Nina okwekyanga naawe. Kati olaba ssente gye ziraga. Sigamba nti buli kadde naye ekiriwo kiba nga ntaayeeko. Kaneekyangamu oko ng'omuntu. Naye kati tusooka kubanga nze kyemmanyi awo amazzi mukatuguza abaka 13,200 akacupa. Abakubbye bubbi ak'ebitaano kaba ka 10,000 nzoli wa 10,000 amutunda 15,000. Naye nsobola okukutumereza gye nkutumereza yonna. Mpozi ne mu kubala kwa ssente wano nina engatta gye nsobola okugattamu era n'enkola ki? Otya? Akuba tolinawo ku ssente nandikulaza akabadi ate akalala. Empitamu n'abaana bange ne tugaziya. Amayitamu ku ssente. Obalanga wano mukonzereza balansi. Osobola okuŋŋamba nti weetaaga nompa omutwalo ng'ogwo. Ng'oweetaagako lwenzoli ne gamba kale nga ya 2 naye ate ne mbaako engatta gye nkigatta ne nkuddiza 10,000 kitegeeza akakaaga kaba kange. Naye gwe wano mu kubala era n'olabira ddala nti nkuwadde 8. Ogwo nagwo omuzannyo naye si buli omuntu agumanyi. Gubeera gwaffe bamansita. Otya? Toyina ssente wano wooli singa obadde nazo nenkikulaga. Tufunire za kyengi nze mulage makita ate bwetambula. Oyo ku ssente ameza ki? Lera tufunire ssente. Oba guno tubuusa omuntu asobola okubeera eyo. Bayo twakwasaaga ate nnyo obbuusa akabadi k'abaana bange be nalese eri buli omwaka gwemu ate bagambe master ate betubabugiza baleke babakube. Banyinza okubuusa baye ne bagamba ate nabo muyaayo waffe ate yakuze kino. Ogwo muzannyo kunyiga wano. Nze mbaako enyiga gye ngunyiga wano ate naddala ng'ompadde ekyetaana awo mba waakunnyuka. Mba nyinyukirawo. Naye nga ssente zo nzikuwadde oli mumativu oba obitegeeredde n'obala namu ggwe ng'omuntu. Era mpozi obala opapa. Mulanda wange. Naye mmanya nti onziriza enaka 8. Leeta ekyebiri n'ogikwasa nakino n'okinkwasa. Naawe era waliwo eyali akugasseeko afazaali newejjukanya ng'oli waka. Ssente kibaawo. Tugatta abanyankole wali mwana wa muzeeyi. Ndala ki weekend nga kino gaba masavu era obanga olinayo omuto gw'ogenda okwekyangiramu baaba bamumpere. Weekend ng'eyo bayoya. Ne bagamba twagala chips. Allah. Kasente kabaawo. Olina omugulira bbiya gw'oli ku kiwala gye ate n'awunzika n'afubutuka bufubutusi. Nga gy'oli ogenda muteekayo kiso. Bannange. Sakoleke. Ku weekend nga yalamye bulungi osobola kunyuka na ssente nga mmeka. 10 nze ndikola.
wabanga nyukana weekend mu mitwalo 10 mu myaka kuva ku 27 paka kati tolina we yadde empale anti ne bajja batagala nga bagamba ozizo omusango leeta ye 10 kyekiri kye nagambye zobadde osonze ate noleeta n'obawa bagamba okuleeta emitwalo 10 oba okuwumula emyezi 2 londako oba olina kuleeta liri 10 n'olibawa ate si buli weekend nti liri 10 ojja ditomera naye kati kono bakugobye babakumuzamu nze neegobye wadde nga tebasobola kungoba kuba nina abamateeka bensobola otuukira ne baŋŋaa genda okole naweegoba neegobye gamba kujjeko ebuwaate nekyangireko eno ng'oggyeko okucakala n'okwisota kwewujja okwekyanga ngamba mukyala kyekyo anti era kyembadde ngamba ekyebira bisobola okutwala ssente awantu eyo twala ssente awantu kubanga nabo batugeze weekend nejja n'okulayo emitwalo nga 7 kala ku 10 weekend zigenda okuggwako omwaka omwezi gugenda okuggwako obanga osevinze sobanga osevinze emitwalo gyo nga 3 omwezi kitono obuzibu obuliwo kati fe abaluddewo n'okunafuwa twanafuwa tosobola kukola lunaku lulamba okola owummula n'okera mu ssaawa nga 4 n'ovaamu 8 era n'okomawo nga 12 kuwemu n'ovaamu 5 tosobola ogenda n'onafuwa omubiri ne gunafuwa anti naye atera obanga otunze amazzi tugeze buli kacupa ngo kali ako bukano amazzi g'ebitaano mwakatunda 15 oba oliddeko olwasa okimanyi nti ate mulimu n'abatubba oli n'asimbula busimbuzi mmotoka ng'olina by'otaddeyo n'osasula ku zizo z'olina mu nsawo mwena gwemusasula buli gwolaba walina edduuka lyavaako ogenda ku dduuka n'ojjayo eri muwandiisa ne babala nti otunze kino n'osasula n'oyawulako ezizo bw'oti kati we bakubba kitegedde nga ompadde n'esimbula busimbuzi gye bali n'oli nga yagamba nti wentuuke wali ebyokulya mpulira enjala endi bubi azaali mpiikingewo ntambule kati naye abadduuka ati nga gwoba olobedde kutyo ne bwoba tolobye nga yennyini mmotoka ng'eyo n'asimbula busimbuzi oba onaagoba ngobe bali bakikukozeeko emirundi sigumu 2 abantu nga bali weyali ebyo bitwala ssente zaffe ffe naye kubanga ate siko ng'omuvubuka mpozi nga waliwo ekikyamu naye kuba kwegyo emyaka si nze nzekka n'abalala bangi oyinza okugamba nti nze nzekka naye n'abaana abalala baki bangi oba sente yasi teziwera bwezi nkinganga zabankuba kyo naddala abaana bakadaama abo tisente z'okuba nga ogikola naye nga tomanyi bweziyise sente yayiwe muganda wange kyetaaga oli mu sisitimu ggwe naawe ng'omuntu ne bye nagamba oyinza obutabikkiriza era obiŋŋamba sobola okubikkiriza tomanya byona ogenda ku mulimu okukola naye nga weeraliikirira oba naafuna oba siifune fanawe tuli n'emirimu gyonna bwe gibeera ewammwe byawukanamu okwo musanga omwana ku simu ayinako ssente mu nsawo ayinamu ku akawunti ayinako nefe ne lwogenze mu wino oggula ku ngoye afazaali okubira kuba ewaka mu mpeereza eyo okonja kubaddiza oluvannyuma sigendangako mu wino sente ne zimmala kakube kudigidamu tezimmalangako kulimba kubi nze mba manyi okudewaka ne bajeti nti mitwalo gigino 10 nagulayo empale yange awo n'essaati ne bwogenda mubayimbi afazaali otomera omubiri ne guyoya bbiya n'osinga essimu y'entuge gye bali ekituufu waliwo yanyumizaako emboozi nti waliwo omuntu asobola okusinga essimu bazisinga n'omugamba mwana mpa 2.2 kitundu enkya 2.2 kitundu embeera y'ekiyaayo eyo nosingayo essimu yakubiranga essimu yakatolina wali ogisinzeeyo tekyali ekyali ne twamuwa sente n'atugamba yannyuse ati kati era bwe bakuwa sente oba olina okunyuka kati bwe bakutomera nezaali sente mmeka ezo kyalinga kya mitwalo ng'etaano oba kyasijjukira na sente zaalinga mmeka yatugamba nze nyinyuse naye bugenda okukeera enkyo okukwata mu nsawo yasiima namusaaga gyasinga akankuwayo ekyetaano nange jjuka nalimba ku mulimu banyukirawo ne musajja wange netugenda tugende twekyangemuuko mwekyanga ngaoyinza okugamba oba tuli batabani b'abagagga
just etaano etegeeza mukwakyanga waliwo busekso bali buzirinzaawo bazirina naye tekibeera kyaddeire nti buli lunaku naye lwofunyeewo olina okwekyangamuuko waliyo ebyakabi eyo gyebiri era munnanga abeera era tukolaki era basaidi be ate gambe gundi Rouge Expo asobola eryeyeera muje musobola abeeno naffe tusobola zeeri naye kati kewazze e Kampala naye naliikiridde abaana beeno buwaate najjeera kyanja tunakuzaayo nnume santi kapita era kye kikulu naye era jukira ffe tubeera mirimu gyaffe nga kuba kati nume noofuna emitwalo 5 n'otambulamu okuva nobuwooti ekinene nnyo eddakiika nga nsajja ono emitwalo 5 sebo mangi mayitirivu emitwalo 5 mangi ng'oli eri naye eno n'otambulamu bw'oti awo naye gaba gagenda wa 5 ago tona mwana nga ayiseewo ku boda byekano nga boda goba oyo zenina kyali wange mwamu tuddewe muti mu motoka omwana naye tumugobe nomuga sina amafuta taba ku petrol station oteeka mutu mugobe ng'obayisa oyo waboda naye kikola kikivaayo mubanga bayembera mu motoka nga mugoba ebintu bikyukamu bisobola okukyukiramu bisobola okukyuka katukusabire kubanga si byangu bijja kukyuka naye madagalinawo baganda be bamanyi bo nga bo bamanyi kiri kitya waayi omuzanyi ate oyagala gugaziya tunyumya mbozi balabika bulungi era ekifaananyi nga bw'omulaba kigirayo ddala kiri ekifaananyi ekikola ki kyoyagala okwogerako benakkiriza tusola amatala g'e Kampala olaba ettaala erino naku erino olaba balinga bameka bemmanyi 2 oli ku kizibu ate okubamanya kiba kizibu mulungu omulako bwoti buli lunaku nange kitegeeza osooka nolaba kuba nonodda wamannantongo koitawe yamannantongo oyo muleke naye nomulabako bwoti obudde buno tuli Kampala ate oli ali Masaka batayi ate tusooka nokabanaye noba mwaka afaayo nogamba kyekyo kyennyini oba olina okwepimira kituufu naye mukama nakugonnomolako essaawa zonna nofunayo ku kasente nga miliyoni numuzaako ki miliyoni ng'emu obulamu buba bwakutereera baaba miliyoni buba buteredde kyekituufu buba buteredde kyenyinza okugamba pulani zibeera zitya wakati eyo miliyoni oba oyagala gimpa mu kaashi ginsindikira ku simu kugimpa muki nongamba nebagikuwa mu kaashi emikono gisula mu nsawo gisula mu nsawo bwe bazinzibako seesiga muntu yenna abani anti ye sente ayina ne kati nze bali bembeera nabo bembadde gamba kwa leero kyayinza okumpa miliyoni namba nenjiwa aba ne mugamba ogiro nterekerako nebagamba gyomuteresa waita eddakiika nga 10 simye nga teriiko bako nga teriiko nkwatiriramu okeera ng'agimpa enkeera egera okuddawo okuba nga timu teriiko nga mulumba ewaka gagawona ng'ababbi batana bannumba essimu bagitutte abajja zimpeera oluvannyuma oba omwesiga sinziira zitowa kyenkana kinga omuntu naye tugeza naga nti sizikuwa towambyemu jamani lwaki ate mbanjiwamba bajja kumpa mu mpola mpola omuntu watuukira okuwa ssente z'obwereere abakuwadde kati Urban miliyoni namba ku Urban
million namba ku nze lubanga 1000 ku Urban ekitegeera kayinza okufuna 1000 bwe kiri kube esimu emu bbiri nga weetaaga 1000 nendukuwa taata nawe ne weekyangamu ne Urban kimu tayinza bulwa emikwano 2-3 gyomuteerako miliyoni emu ate emikwano gyoyina mugyoko Urban kyogamba tolina ku mikwano gisobola ngeza nofuna ekizibu mitwalo 10 oba mitwalo 2 naga bakuba ku masimu gye giri kubeera baali bansibyeko ne basondanga emu 8 ng'ate emikwano kati byajja ne binkwatamu okwo kukuba wetukolera gwe twajjako ssente mitwalo 4 nankwata ne banteekayo ku poliisi paka ne banvuga ku prison nenkoona enkumbi y'abasajja twakoona n'enkumbi budde nga bwe buti mutunula gye bafumba emmere bagamba kimujjamu eyiyo otambule omuggo gutandise okuseka basajja bange bajja Sande ekirevu baakijjeeko nviiri baazijjeeko twakoza biyunifomu ndi awo ntonnyolokoka mikwano bukwano tekwali wadde ow'Oluganda ne bambuuza kyetaagisa ki omu yaleeta 7 wabawo ne muzeeyi wange yaleeta 5 ne bagatta paka kuweremu 8 kyembadde gamba nti ng'oggyeko Urban ate ninayo nabali abanzija mu kkomera nga si muganda wa ate n'ovaayo n'omuganda kati ngenda kukola nti ansonde nti anagamba wali tobba wafera bufezi obufere si kibi kano ogwo guba mukwano nga tolumizza muntu naye nga nkozesezza bwongo kuba kalinza okeera enkyo sente za minzaani ndi afande banaso bamufizikisize ze siri mu sirikale ne mu physics we nalinga nsoma ze saafunako saatukangako na mu gundi nga 20% nali mufu nnyo naye kati omulimu gwendaga nti nkusabiramu ssente ogwawe bridge gwokwate ssente zo zimpe abasajja nabo bannange beetaaga kebera mitwe kiba kikyamu naawe ojayo gundi station eri wali ayinza egambye atogendayo kamera yiri muzeeyi agambye tokola ki gwe naawe niwokuwatayo nompa anyway, kwesi bifa media tukugusa ensonga n'ennume ya kyalo wamu ne Madam Urban Icing. Madam Urban, kati olina outlet oba emirimu gyo gikolera no delivery? Emirimu ngikolera hano then I deliver. Kati abala tugeze omuntu asobola mulimu abantu b'olujanja. Nakansi njagala kujja kulaga ekyenjagala ntuke ddala bakeza bajja. For privacy sibakiriza kubanga nkolera waka. Naye ndi mukukola ku outlet. As for now, mbasisinkana ngambe tumetenge wano netusisinkana mu kifo nondaga kyoba oyagala. Naye kyammanyi omuntu gw'osisinkanye nga temulese ku office ayinza okubeera abamu tebakwesiga naddala nga bakusanze ku social media tebakwesiga naye what olina kyakukola because tesobola kuleetawo enkolera wali ofiriddwako ddiiru aganya okwesiga nga 3 4 5 baba banje nagamba sigenda kwesiga kuba nkusanze ku social media abantu batubbirako bikiya naye for privacy security mutayinza muleeta wawo okolera waka tujja kufunayo olunaku nga tuteeseza tujje tunyumyako ku mboozi kuba bingi nnyo byenaleetazo okubuuza ate bingi nnyo ne bakasoma byaleetazo okumanya ne services kuba kyemmanyi bingi nnyo omuntu ali eyo bathe omuntu ali eyo ayinza okuba nga olijja noonya omuntu asobola omukolera keeki kyemmanyi mulimu challenge ezi mulimu gwa keeki nyingi waliwo otuuseko ku mukolo n'otadelivalingira mu budde kyali kintuuseeko olwogenda otuuka nga abagole bali kuki they understood sigamba nti buli client asobola okitegeera naye okusinziira ku kyali kigenda maaso kola olunaku owange yakitegeera gwe gwasookera nkinsaba katonda gwe guba gusemba it wasn't really so late naye era mu budde bwe twateesa si bwe natuukamu ate mulimu nange bandisappointingako nokuba essimu ngate kakusomera emakya nti koli noziteekako nagamba nzirisiivinze nomugamba ku lunaku olwokusatu kulwokunaku olwokusatu essaawa 7 nze bai ku lwokubiri nja kuba ewedde nti kaale otolina problemu nganze siddamu kukubira ssimu
zigenda okwera ku Lwokusatu sawa nga 5 kuonako ti nakubuuza ngenda delivaringa wa munange leeta ebbunga kale ziwera ku saa 6 manya nakuba ziwera 7 pati etandise atakuba sawa kitundu takuba 8 okikuba takwata nakuba kuma jukira mwemu zi birthdays nga mwesonze nalese yekyebiro nalese wezitivule keeki ate nikowayi gwakuze kubya keeki aliwa besimu katakwata ziyingira 9 abakeeki takwata ebintu ebyo byapeninga olowooza bubeera buzibu ki tekintuukangako nokale gwe oyinza wadde tekikutuukangako naye kubakozi ba keekisi ba service providers kumikulu abamu beerabira nali mpuliddeko omuntu bamugamba akole wedding cake n'agyerabira ate wandyerabirako neya birthday nga siyambaga jjukira ey'embaga yo omuntu abeera alina specific thing kyaba ayagala kyeyakusaba n'agenda n'agigula ku muntu omulala bamukubirako olwo nga bamugamba this is the location n'agyerabira nsaba katonda tekintukangako abamu maybe bayinza okuba balina poor management oba omuntu ayinza okwerabira oba nga takiwadde birowoozo bye omanye ekintu bwekikola ntokiwadde birowoozo oba budde you might take it for granted so neweerabira nti oli oba oddiringa na muntu yakuwadde sente ze client nti yagenda n'okwongera omuntu omulala naye mbawulira bangi bibatuukako nenze neya birthday siso agyerabira because buli order gyenfuna ngiwandiika wansi mulimu ate bano nomukira tugeze nga birthday ya sawa 10 oba sawa mwezi akawungeezi nomukira bayisawa nga 4 ku makya nokola wala sanga mwenda ng'ewedde saa 10 ng'ewedde bikoze bitya kumba alina orders nyingi okwewala ekintu ekyo abantu bonna beena nenkozeeko nabo bwonkubira esimu ng'oyagala keeka olwaleero nkuga nti kigenda kusoboka obutakudisappointing obutafuna obutakanya naawe yes so ezo keeka ezo bwezito nja zikola nga nfunye outlet but as for now I bake by the order I get nti bw'oŋŋamba nti Edith njagala keeki nja kugamba nja gikuwa enkya oba nga mmanyi nti nina obudde ngenda giwa obudde nkugambe nti bw'oba onkubidde essaawa emu nyo zigikuwasanga emergency sizikola tujafuna obulidde tunyumewo ku mboozi ate yo peera bingi nnyo naye nga nnume toyanza okutuukiriza n'otukyalirako ebigambo bino bitono oba bali nga kumukomeza gamba naye sajja musirise ayina ebigambo byennume yakyalo ng'omusanze mu vibe ayina ebigambo bye toyanza okutuukiriza n'otukukyazaako omanyi nti nobeereeyo nga tumanyi nti wali abantu nga obasanyusa kitegeerera ddala bulungi naye nze onkolera ebyaddala onsanyusa simanyi oba nze nzekka nakimanyi n'omuntu ali akulaba era tulina okubaza nnyo madamu abanayisingi ono kubanga yakutulaga kituufu kamwandabira twakulabira okuva mu liigi za wansi ali mu supaleegi simanyi lwaki onabeera lowooza nti ye muntu wa wansi akyasembyeyo okubeera omuntu wa wansi beera faate etunyiga nnyo eri maama Christmas neetuuka muyamu ne mugirya nga 28 ffe tugirya 28 29 sente ziba tezinnawera naye ova eno ng'ogyetegekedde zikuŋŋanya mu 11 awo ziba tezimala newammwe togenda Christmas ebayitako neyeyongerayo mu maaso mugirya 28 29 nganda wange anyway kwesi family togusa ensonga abadde nnume yakya amanya amatufu gwali sentongo yasa Arafat kale nnume jaja yalikuwa yaliteekawo baaba nero osinga okwagala ensinga okwagala limu amakulu mayitirivu makulu ki agali emabega mayitirivu makulu mpera linnya bw'olyogera bwotyo wira ddala nga waliwo ekyenjawulo anti essensi y'omukaaga eri ndabika gye naggambye okusingira ddala
ozi nebyo bijja byeyongerezebwako bwongerezebwa naye kyamanyi nti nnume yakyalo waliwo gye liggweera nga wa kyamanyi nga wonoweera nti mulimu amannya manga ga lugero baita lugero lino si lya lugero amanya ng'engero ge gali simayanga ga lulivo olwo simayanga biki makatizo nina ennyo erange lye bampedda bampita ŋŋanda naye ŋŋanda si lya lugero lya lugero ŋŋanda zaakamwa olira tagambye muziro tuli mu ngero dolodero ŋŋanda zaakamwa nga luggwayo era luggwayo ŋŋanda zaakamwa ŋŋanda zaakamwa erinnya lyange tuufu nze Ssebunya nama eriggwayo lutya erinnya lyange eryange nze Ssebunya Ssebunya kyemanyi nti oba lyange naye simanyi bwe naye nga terikoomaawo baliyita Ssebunya bwa musota tebusungwamu mmwe badde sirumanyi olwo osolamu bwoti olunwe lukubojja osongayo oluga Ssebunya bwa musota telusongwamu nnwe kituufu osobola okusonga olugalo mu kannya k'omusota bwe guba nga guvuddewo nsonga munzi nsonga mugangulabe gugenze mba ntyayo kyali oyinza okuba basigaddeyo omulekubojja nsongayo ngangulabe guvuddeyo senkanaawe era okwesibi family yatongoza ensonga bannaffe aba Azul Tours and Travel batuteeka bwakasente bali okukyengera ekizimbe kyakyengera mall leve eyokubiri shop number 20 bakuyamba okugera nga bagobera ku passport ndagamuntu visas air tickets ba Azul Tours and Travel twali tutaliddeko Madam Urban Icing akola cakes eza buli mukolo buli flavor ewakyo ono kinziramu waliwo birthday gye batuyitako okusaamu eyo birthday nga bakoze keeki nga keeki eri nga osobola ogirya olyako kapiisi bwe kati nofuna vibe keeki ezo wayogiriddeko nzawo sipatiriza ezo ani yali agikoze birthday yange ngikole keeki nze sirya anyway bamise Madam Urban Icing abagala keeki zo temugjayo ezo za vibes sizirina mu mutima mulungi mu mutima mulungi sijja kusobola ku Christmas gye batusala aba kiri kitya ku Christmas keeki otolujja ngikozesa bwe mba ngenza ogikola eyo keeki mba ngikoze ku nga yange nga si ya muntu kufulumya ekolere ku Christmas okimanyi nti nina mukwano gwange yagenda n'akola cookies ezo za vibe n'aziguza omuntu omuntu gwe yaziguza nga tamanyi nga bwenyinza ozikuguza n'oziguza oli ono naziwa abaana b'essomero yali akimanyi no yali takimanyi ezo zijja ku special order anti gwe nga bwonyinza okuŋŋamba nti mpa nguzayo nga za mitwalo 2 n'azimuwa oli n'aziwa abaana b'essomero we yakoma mpaka kati ne babandinga everything buli kimu kyonna kyonna bamusiba kati ekyo ezo kazenneme ndi mutiitiizi ndi mutiitiizi anyway ezo abagala cakes ezo cookies ezo nedda ewa Urban temugjayo naye nga cakes zonna zonna ng'ogyeko cakes kyekirala tukola cookies tukola daddies tukola wetufuna eyo interview ya Urban ya cake ojja kunsanga nga ndi ready nga buli kimu kitegese ojja kuda tugikole bulungi nome ya kyalo katumuleka kwasaganya emirimu weyagale wekyange esana tunagiwoza ejja kuno ku buwate sina maanyi abajiga migazi ejo otaaga gyeri lukaya simu mu 2
naye jeno gwe kadenge luzira miezi 6 tekola ku mulamuzi yewe watajigende empola kwatiriramu muganda abantu bokutibanga mumulabye yali alowooza nti level nene nnyo kati ate boogera ng'ofunye obuzibu enkwesiga anyway kwesiga family tuguse ensonga Ziwa and Sons bali awo ku mukwano Akeri Caroline wa Bedins bamulina tuyaze madam Ice madam aban Ice ngokutukiriza etukukyalirako ko n'okutuwa ku mukulu tumubuuzaako tojjangu oku abangetaze mujagenda ku TikTok page kweri eriko aban Ice kuliko namba 2 kuliko ya MTN ne ya Airtel ekwangira jolo okubako ngoze kukola order ya cakes baina kukola before ngasi kusumbwa kama dawa bagambye basumbwa gwe sebo watasumbwa basumbwa gwe mubere bulungi mweraba. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa and Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Basebo ne banyawo mbalamusizza amanya mama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tuusa okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde mama Fiina. Mama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa ne ku Facebook oyo mufere si mama Fiina.